Kadama TV tufunyeewo amawulire agatali malungi aga Kadaama omu gwe bayita Bukirwammole gwe mulaba mu bifaananyi awo eyavudde mu bulamu bw'ensi. Bukirwammole tufunye wano death certificate ye nga batulaga nti nno yafa nga bbiri. Bukirwammole yafa nga bbiri era ne cause of death oba ekiraga nti nno yafa ekyavaako okufa kwe tebakiraba. Death certificate wano gye tuyina ebbaluwa eraga nti nno yafa etulaga nti teyalina injury yonna, teyalina lubuto, eky'okufa kwe tebakimanyi wabula yasangibwa ng'afudde. Dokita eyakola ku Bukirwa era eyakakasa nti Bukirwa afudde bamuyita Singh, Shivdev Singh. Bukirwa abadde mu ggwanga lya Oman era nga y'omu ku baana abadde baagala okubeera nga bakomawo nga beetegekedde n'olugendo lwabwe nga beesunze nnyo okubeera nga bakomawo. Ngenda kubeera nga nkupulayingira voice note ya Bukirwa ng'ayogera nga yeesunga okubeera ng'akomawo e Uganda, ng'era alaganga ne process bw'eruddewo ey'okubeera ng'akomawo e Uganda, naye ng'agyesunze ng'ayagala kukomawo Uganda ng'awulira Oman emutamye. Tugenda kuleetera ne mukwano gwe agenda okunnyonnyola ki ky'abadde amanyi ku Bukirwa, ensonga eno yali etya eya Bukirwa okubeera nga azze nga abonaabona naye nga tafuna buyambi e Oman. Bukirwa ono okutemera mu buyimpimpi, Bukirwa abadde nga atabuseemu omutwe, naye nga ye okusinziira ku mukwano gwe n'okusinziira ku ddoboozi lya Bukirwa agamba nti ebintu bino bibaddemu amajinni. Gaatandika gatya? Twogedde nnyo ku kintu ky'amajinni. Abaana b'e Oman mwegendereze. Oman bw'oba olaba abaana abazze batabuka abasinga bava Oman. Mujjukira omuwala gwe twabaleetedde ng'atabuse omutwe yabadde Oman. Waliwo abawala babiri be twabaleetera omwezi oguwedde baali Oman. Bukirwa naye yatabuse omutwe era mujja muwulira yatabuse omutwe paka kufa ali Oman. Mujjukira omuwala pasita eyagamba nti ayina okufumbirwa pasita Wilson Bugembe era naye yali Oman. So Oman eno mwegendereze nti Abawarabu b'e Oman amajini ge balina bwe gabalemerera ate bagateeka mu Kadaama. Tujja wano kusharinga information ne tubawulira information eddala ekwata ku Bakadaama. Twagala muyige ate mubeere beegendereza. Twatandikawo Kadaama TV wa Kadaama Channel okubeera nga twewabula, twewa experience, twerabula n'okubeera nga ekintu kino bwe kiba kikuguddeko sharing ne banno. Baana bangi abazze nga bafa. Abantu b'e Oman bannaye mwegendereze kyobola nga ne gavumenti yasalawo n'esazaamu contract ya Oman. Tebakyakkiriza bantu kujja Oman. Kansooke nkupulayingire eddoboozi lya mukwano gwa Bukirwa. Kakati mukwano omuwala oyo bamuyita Bukirwammole, bamuzaala mu disitulikiti y'e Kalungu, Masaka, ekyalo bakiyita Soweto. Omuwala oyo simanyi kampuni gye yatambula nayo, naye nga yasooka kukolerako Saudi n'avaayo n'agenda Oman. Kati twali twogera naye n'atabuka omutwe. Kale ye yaŋŋamba nti boosi w'omukyala yali ali lubuto. Kati omukyala bwe yazaala ne bamuyita ajja alabe ku mwana. Bwe yasitula ku mwana n'atandika okutabuka. Kale teyaddamu kutegeera bulungi. Kati bw'ayitawo ennaku zaali bbiri ne bakubira poliisi essimu, poliisi n'ejja ne bagiwa ebimukwatako byonna, paasipooti ye ne ID, ne bamutwala ku woofiisi. Kati n'enjogera naye ng'agamba bamuleese ku woofiisi naye nga
messages eyampeereza era ne wenzikuweereza mu butuufu nga tezikwatagana nga tebitegeerekeka. Agamba mbu omwoyo omutukuvu yamulinnyeyo, omwoyo omutukuvu yayogera, ye molesi yayogera, kale bwe bityo nga tebikwatagana. Kati ne wayitawo ennaku nga 2 nga simuwuliza, ng'era ne siimu ye tekyaliko nga ne woogikuba teyitamu. Kati nga sirina simu ya ku woofiisi ne mbaako sisita we gwe njogera naye e Uganda, nagezaako okunoonyereza n'abaako essimu gye yafuna ey'oku woofiisi n'agimpeereza. Essimu ne ngikuba ndowooza okumala ennaku nga 2 nga tebagikwata. Omukyala we yamala n'akwata n'aŋŋamba Mole simumanyi. N'aŋŋamba okuggyako oba ompeereza ebifaananyi bye naye simumanyi. N'aŋŋamba oba bampadde ya woofiisi ndala. Tulindirira tulabe. Kati leero zibadde ssaawa 6 ngenza ocekinga ku ssimu yange nsangako information eyo gye nkuweereza. Ongisanzeeko nga ŋŋamba let me call direct. We mukubidde nga ŋŋamba Mole bwe bamutuusa ku woofiisi yabaddukako n'ababulako tebaategeera. Kati poliisi yabaleetedde mawulire ago nti bamusanze afudde. So bwe kityo bwe kibadde. Lyeryo eddoboozi lya mukwano gwa Bukirwa nga nnyonnyola kiki ekyaliwo. Kati ate kankuteereko Bukirwa nga yeesunga okubeera ng'akomawo e Uganda. Lyerino eddoboozi lya Bukirwa nga Bukirwa Mole nga tannafa nga yeesunga okukomawo e Uganda. Kubuulire ngenda kudda ewaka. Ebisaawe we byeggula ndafuna omuntu mugamba ngenda kugamba omuntu mugamba ngulire tiketi ngende ewaka. Simanyi kiki. Ndi ku woofiisi naye simanyi kiki kye nnabadde kuba nayogedde ebigambo bingi. Simanyi ebyo byonna bye nagambye ebituufu. Naye bali abantu bonna bakama bange nabawaddeko nayogedde ebigambo bingi nga mbagamba nti byebyo. Simanyi mwana gwe oba byabadde byebyo. Simanyi mwana gwe kindiko. Simanyi sijja nakukulimba. Simanyi mwana gwe. Naye Mukama nannyamba ebisaawe ne babiggulawo nkubuulire. Ngenda kukomawo ewaka. Oba nina miliyoni 2 n'atandikira ku ezo nzeka nkubuulire. Kubanga mpulira nedda. Mu kubeera nga yeesunga okukomawo e Uganda, Bukirwa yatandika okubeera ng'atabuka. Naye nga entabuka ye eri nti nga bwe mbadde mbanyonnyola ku magini, yatandika kubeera nga boosi we yazaala omwana n'amuyita amukwateko. Kasita yamukwata okuva olwo Bukirwa teyadda ngulu. Bukirwa yatandika okutabuka ate ne basalawo bo bamusuule ku woofiisi nga bamaze omuteekamu ebintu byabwe. Kuba abantu bano mukkirize nti balina ebintu ebitategeerekeka. Omuntu ayinza okuzaala omwana naye ng'engeri gy'amufunyeemu ate gw'azadde ebintu bya engeri gy'amufunyeemu birina kufulumiramu oli amukutteko. Bakozesa nnyo bakadaama mwegendereze ekintu kino. Okuva bwe yakwata omwana oyo yatandika okutabuka. Bw'atandika okutabuka bw'ati bw'abadde ayogera ng'ate atabuse. Mbalaze nga Bukirwa ayogera bulungi kati wuuno wano ng'abadde atabuse awo nga tabadde nga tanafa. Ate leero olina okubeerako. Moli ne byabadde agamba byonna byabadde bituufu wadde ye yagambye mbu si bituufu si ye yabadde ayogera. Nze omwoyo omutukuvu nze ayogera. Lekera awo obwenzi. Ojja funa sirimu ofe mangu. Ate mbadde njagala nkuwangaaza olabe ku bulungi bwa Moolini. Moolini akwagala nnyo. Mwenna baganda baabaagala ate nammwe mumwagala naye yaba tutakimanyi tulina okumwagala. Era bamubonyaabonya bamuyisa bubi bamukola ebintu bingi ate ye bambi tamanyi. Ate ye abaagala bamulozeeroze baagala kumutta. Naye twakomyewo kubanga ayagala nnyo abantu. Naye mmwe muli awo mugamba muganda waffe anadda ddi. Tumulabeko. Naye ajja kudda agenda bayamba mwenna talina mutima mubi. Mwenna agenda bayamba buli omu awandiike by'ayagala ku Moolini ajja bibawa.
ajja bibawa naye namukwatadde yali yamukyawa naye ate namukwate mumukyawa nnyo nze nja mutumira Morini amugambe buli kimu mumusonyiwe bamuliisa akatategeera akyawe maama namwe mwenna mwenna babaliisa eddogo mukyawe maama wammwe muleme kubeera nga mumulabirira taata wammwe eyo bibakula era Morini oluvaana agenda gende wa taata wammwe amugambe buli kimu lwaki yabikola n'alogaaloga omukazi afe bw'asigaza ennyumba awaseka ly'akakazi oyo omusajja ategeera ate naye twali twagala kumukubya miggo bamukuba emiggo oyo simanya omusajja simanya yaani kaafa n'okufa akasajja akamukuba emiggo gyekali buuza maama buba gyekali kaafa twali twagala akakuba emiggo ne kafa afe naye kali akasajja kadduka kaali kagenda kumutta fa baali bakikoze kaffe kavire maama wammwe kuba maama wammwe ayagala abantu ate ayamba ono n'agenda mu ddogo obwo akaleetera eddogo byonna nga tubiraba bwakajjanjaba naye omusajja kazi yali ajjanjaba naye yafa taliiyo buuza maama wo bagyebala buuza maama wo oyo maama omugambe kano akasajja koono bukamwagala kamuwase nno kamuzimbidde n'ennyumba naye tekagenda kumuwasa kamukola ebintu bingi ng'ate ye tamanyi kamulogaaloga bw'akaagala ennyo ayagale famire ye naye nga ye tamanyi yali mwana muto yali zolo baali bamuliisa akatategeera gamba maama wako akasajja kagenda muleetera emitwalo 5 naye kamuleetera emitwalo 5 akwateko emitwalo 5 agijjeko agiwe ekimu eky'ekkumi agisabireko agambe ayi yesu waleese ono omusajja okumpa zino ssente era nsaba n'omulala agenda okuwasa Morini abeere nga mpa bw'ati azimbe kino ekiyumba eky'enkoko ekifo eno Morini kye yali ayagala akizimbe bulungi akimaliriza akiteekemu seminti kati wano waggulu wano ateekewo obutimba ateekemu enkoko eŋŋanda atandike n'enkoko 10 Morini agenda kujja amuwe ssente amwongereremu enkoko eŋŋanda agenda kulunda nkoko ati wali muntu n'omu agenda kuddamu kukwata awo mbo ateekawo ddagala tewali kati wendi nnyimiriddewo nze omwoyo omutukuvu byonna ngenda kubisiguukulula era Morini kasitajja ngenda mulaga buli ewali eddagala abisiguukulule endala agenda kuzireeta agambe mbuza Morini akwateko maama y'emitwalo 3 alimise ennimiro kubanga akooya agamba abaana tebamulabirira emitwalo 2 girabirira oyo omwana we girabirira oyo omwana gigire gimulabirire ginaba giweddewo era ono nja kuba mutegeeza yanguwa leero obeereko online ate ogamba tolina ssente okaaba naye olina ssente emitwalo 10 gye giri tegiriyo emitwalo 10 togiterese naye tosaana kuyamba maama we olina ssente nebbaawo tomugamba nti maama we yeetaaga obuyambi muswala kyaba abasajja mwafumbirwa bangi abatasobola kuyamba maama we aliri abonaabona akaawa oterese ssente yangu okwate emitwalo 5 ogimuwe ate wotagimu ojja kunda bye lwaki towa kimu kya 10 lwaki tokiwa ono yagamba mbw akatunda ke kawa baawe emikisa akuzimbira ennyumba naye wawakana nogamba nange nfudde bannange enfudde n'okwata ne mu mutwe nfudde oyo omusajja akozesa majiini baatugamba akozesa majiini gaawe gwe bbaawe akozesa maki mbwakutwala mpi abasawo abaganda omwagala ennyo era omwagala bbaawe yakuwunzawunza yakuleka awo oli awo eringa kiwottonono nno n'abaana nno abaliko nabo bamwagala ennyo okusinga naawe gwe abalabirira obusiru obukuli oli awo Morini yagamba togendewo omusajja wa Katonda akuwoko obunnabbi kali akasajja ke wayagala nekamwa ne kakwefuulira ne kakulogaaloga oli awo osiraana busiraani Morini byabagamba temukkiriza mumanyi abalimba basekeredde mujja kulaba Morini yaani ajja bba kubamu nno n'empi ate mugambe Morini yazibakuba naye nga nze omwoyo omutukuvu nze azibakuba kubanga temutegeera baabalogaaloga kali kaganda ku Aneti baakalogaaloga Morini akagamba kagere ne kasooka ne kakkiriza gwe n'okugamba oyo omusajja togenda ayina amayembe ayina amaloga ayina amajini ani yabigamba ab'amajini n'ab'amalogo obalabirawo oyo omuganda we baamulogaaloga singa ayina n'essomero Morini yali ayagala agende teyamuwerayo ekiweebwayo ng'ayagala azaale baamusiba butazaala kali akasajja ke yayagala olubuto ne luvaamu si wekiri kati era ogenda kugamba Morini yabyogedde naye ng'ate yenza ayogera nze omwoyo omutukuvu muliko ennaku ezo n'ebyo byonna bye yabigambye bigambe maama wo bimugambe byonna talimba naawe byagamba talimba abaana mubakola biki ebyo abaana mubenjeza mubazze eno mugenda ku bwenzi kunywa mwenge kale oddamu n'ogunywayo tujja kusuula kwa akisidenti
guveeko okuva n'olwaliro sikulaba ng'ozzeemu okugunywa muzunga munywa omugendo oyo maama w'obuwalagi mugamba abuveeko kanaasanga omutemu mu kkubo nja kumumutaasaako naye ng'amaze okulaba nti omutemu waali bimugamba ajja ssanga omutemu mu kkubo mugambe leero ate nkyagenda okunona walagi naye ajja ssanga omutemu mu kkubo njagala amala okumulabako mugamba agende awalaze mpaka agende yajja kumusanga wanaamusanga mujja tegeera nti mulini ebintu byayogera bituufu agenda kumusanga omutemu awo kuweetaawo ng'aweta bw'ati agenda ssangawo omutemu amuteekemu ejjambiya naye tajja kugimutema naye ajja kumawo abagambe ensanze omutemu mulini bwe yaŋŋambye byabadde bituufu mulini mumwegendereze ono agenda bajja ate bikimu agenda kibagamba ate wave n'agendagenda ne wajjajjaawe omanyi naawe abo balina emputtu mulini byabagamba bino bina bagamba mbu yalaluka olw'okuba yalokoka biki omulokole babagambye abeera agudde eddalu kamuleke n'omuleka agenda akole bambi bakama we bali eri bagamba mbu alabika omwana yagudde eddalu wamuzza ebiganda naye tiketi bagenda zijja amuwulira ng'ayogera bamanyi yagudde eddalu mbu takyayagala kukola ye ate nze amuliko mbadde njagala mwenna mumanyi amanyi n'emikwano gyali nagyo egitamwagala egimugeya mbu teyasoma etamanyi luzungu ng'ate yasoma oluzungu alumanyi waliwo amusinga oluzungu tewali amusinga luzungu nawe mwenna abaasoma sima ne mutuukawa buli oluzungu lwonna alumanyi n'ennimi zonna azimanyi shagala balalalalalalalala mbw ekyo kitegeeza ki bunze omwoyo omutukuvu nze amuliko lyero eddoboozi lya Bukirwa ng'atabuse tweyongera okubabeera nga tubagamba bannaye mwegendereze nnyo abantu bano ebintu bye babateekamu abantu bano ayinza okufuna kadaama naye ng'ayagala kubeera mweyambulirako bintuntu ebyo abaana be Oman amagini Oman mangi okusinga ate ndoza mu nsi endala kuba cases ze tuyina ezisinga ziva ku baana ba Oman Bukirwa bye bibadde bimukwatako tusaba Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe